Alright. Nope. Already yalangirira dda nga bwe bagenda mu tour. Kuba mu kukatua. Egamba wali badde okayita ka drive mu Uganda. Era mu mbeera ey'obutassa mukono kubanga Bannayuganda kasitoosirika obiseera ebyakalulu bajja kubuuza obaddenga wa ng'obadde toyogera kakati essaawa eno ojja tukolera ekife twakwirabira. Munnange Bobi Wine kino ekintu takisudde muguluka era afubye nnyo okulaba nga abeerawo era nga Uganda yeetaaga omuntu oyo yenna abeera akulembeddemu enkyukakyuka oba struggle okubeera nga emikono gibeera ku steering ate ekigere nga kiri ku muliro ewatali kukijjako. Kakati already tulabye ekibadde esaidi zeeri mu Karamoja Abimu district wano nno munnange nope emaze okubeera nga etukakasa nti saidi zeeyo rally yabadde successful mu Abimu district era poliisi kennyini n'amagye gabaddeyo ne gabawa security muganda wange. Naye omanyi bw'olaba amagye ne poliisi nga ba behavings kwegamba mu ngeri ey'okuba nti tebalina nnyo kye bakozeewo sokka ne weebuuza lwaki kiri bwe kiri kuba twasimba kiraba mu first phase eri nga abamagye mwe bali abamu bali muleeya abalala bwe batyo naye nga bagaba bugabi security tebalina nnyo kye bakolawo nti oba kino oba kiri okuleka okuziba amakubo agamu ne bagamba ate muyita wano muyite wali. Kakati munnange National Unity Platform President Bobi Wine yabaddeko mu bitundu bya Abimu district ebifaananyi byonna mwabirabye ku mutimbagano era nga security yabadde tight yabadde ggulugulu nga eno nno security at this time ng'oggyeko yaba foot soldiers poliisi yabaddewo amagye gabaddewo era bano bakoze kye bayita maintaining law and order. Kakali muganda wange bwe batyo aba National Unity Platform ne bakkira omutimbagano platform yaabwe eya X ne boogera ku nsonga eno ne bagamba nti rally yabadde successful nnyo. Bagambye nti nga bo aba National Unity Platform twasobodde okubeera nga tuyita mu bitundu ebijjudde enfuufu enguudo ezijjudde enfuufu eza Abimu district okusobola okubeera ntusaasaanya enjiri ey'enkyukakyuka revolutionary gospel of regime change. Era ne bategeeza nti mu ntandikwa poliisi yasoose munnange n'ebeera nga ekolera ku biragiro ebya RDC era bwe batyo ne babeera nga bakwata ababodaboda ababadde bagoberera Bobi Wine era bodaboda nnyingi nnyo zakwatiddwa olw'ensonga kye babadde bazikwatira tekwabadde kuwerekera naye babadde bazikwata bintu birala tebalina elementi ebintu bwe bityo kyekikwekweto kye babaddeko babadde ba traffic poliisi yabaddeyo bwe batyo ne babeera nga bazikwata tebambadde elementi. Naye anga ku mukutu guno gwa NUP bagamba nti bodaboda ezaabo ababadde batambadde elementi babadde bazitaddeyo buteesu era nga regime yazitaddeyo nga tezirina elementi okusobola okubeera nti balemesa abantu okubeera nga batendinga babeerayo ku rally ti poliisi yeekwata ga babodaboda babeere nga balina
batiddemu kwegamba okutya nti munnange tebagira naye bwevuga obubi bwoba owisa abantu bwe bati tolina element bagenda kukukwata. Ati mumakati g'ebyo byonna byonna abantu nga bwebamanyi kubanga ababodaboda bwobanga ogenda kutiisatiisa ababodaboda si be bantu abangu ennyo era munnange bwe batyo newankubadde waabaddeyo embeera efaanaganako bwetyo basobodde okubeera nga bagenda ku kisaawe Bobi Wine babadde alina okubeera nga ayogerera era ne batuukayo. Ebintu ebyayogeddwa oba message of change tekyuka era kumpi Bobi Wine bwe yali e Karamoja ku mulundi guli 2 mu kampeyini ezo bye yayogerako era bye yayogeddeko era okusinziira munaye ku mukutu gwa NOB ebintu byonna nga babitubuulira comprehensively batugamba nti twayogedde ku mbeera ya Abem district gyerimu ne Karamoja region okutwaliza awamu kubanga bano bakimanyi nti balina gold mungi nnyo naye muganda wange eky'obugagga kino eky'omuttaka regime officials bakitwala wamu ne bammemba aba first family ya John Museveni gold bamutwala n'abalala babeera bakkiriza nti tuli ffenna bannaabwe abali mu kabano kibategeeza kakati nti bano beekomya eky'obugagga kino ekya gold ne bakifunako monopoly era mu bugenderevu bwe batyo ne bavuwaza abantu b'e Karamoja so nga ate munnange be baali badde ba first beneficiaries abasooka okubeera nga baganyulwa mu ky'obugagga kino kubanga kyabwe ekya gold kisimwa waabwe naye okuleka okubeera ne minisita w'e Karamoja ate ebiseera ebisinga obungi abatava Karamoja nti oyinza ogamba abakaramoja bo tebalinaayo baana baasoma oyinza ogamba tebalinaayo baana baasoma kubanga nabaana abakava mu njega z'amabaati ate bava eri simanya luda simanya wa kwegamba ekintu ekyewuunyisa gw'obadde okimanyi ne Janet Museveni yaliko minisita wa Karamoja okumala ebbanga minisita wa Karamoja okumala ebbanga nti abantu boolyawo bakibuusa amaaso naye muganda wange nti region ng'eyo oba bwa minisita ng'obwo omuntu ayinza obbunyooma n'alowooza nti bamuwadde ministry ng'eya kino eri very sensitive naye ng'ate eri ministry muganda wange ate nayo erimu akasente kayitirivu kirabika ku guno omulundi Bobi Wine basazeewo ne bagamba katumanye bumanya gy'alaga era okumanyirawo gy'alaga ti oba oliawo ne basalawo okubeera nga batereeza embeera ey'eddwaliro erya Habimo Hospital. Bobi Wine bwe yatuuseeyo yagenze ne bannamawulire ogenda okulambula ku ddwaliro weewuunya lwaki tebaamuganye nti in actual sense bali badde bagamba nti nga bulijjo bwe kibeera nti togendayo eyo ogenda kuteeta embeera enzibu ennyo naye munnange okusinziira ku biriwo Bobi Wine yagamba nti bwe baategedde nti agenda kugendayo bwe batyo ne batandika okubeera nga bateekayo ebintu ebipya ebitanda ebipya n'ebikozesebwa ebipya ne basiigayo kalangi kati yagamba nti gavumenti bwe yawulidde nti agenda kugendayo okukyalira Habimo Hospital ne ttiimu ye bannamawulire ne zikamera bwe batyo ne bajja ekiro nga enzikiza ekutte ne bakyusa ebitanda byonna ne bateekamu ebipya era kino Bobi Wine agamba nti eno yembeera gavumenti ya John Museveni mwetambulira ti mu mbeera gavumenti ye mwetambulira ey'ekizikiza mugezaako okubeera nti buli kaseera beesiiga akazigo bafa nnyo ku image yaabwe ekifaananyi okusinga embeera y'abantu gye balimu nga bannayuganda tebagala nnyo okwerongoosa mu maaso g'abantu okusinga okufa ku mbeera y'abantu naye kati kino bwe kiba bwe kityo nti mu ngeri
oba oli awo eyakatemba abantu ngeri gye badde bakirabamu gye bakikomentingako nti ekituufu kiri nti bwe kiba nti bw'osanga langi eyo nti mpya era nga n'abakola mu ddwaliro bakubuulira nti kituufu tetubadde na bikozesebwa ebitanda bibadde bikale naye bazze ejjuuzi mu nnaku nga 2 emabega ne babijjawo oba 3 oba 4 oba wiiki emabega nga bategedde nti Bobi Wine alina pulaani egenda okuyitako eyo agenda kujja neze kamera nti atumuleka ajja alambula eddwaliro agenda kusanga linyirira ekyo ate kibi nnyo kubanga naawe era kirabwa n'omuto nti golza lwaki babadde bamuleka agendeyo nga tukimanyi bulungi nnyo tebamukkiriza kugendayo nti singa akola surprise visit ku kalwaliro akalala konna mu district endala yonna bayinza okubeera nga bamukkiriza ekyo tulinze tukirabe nsuubira okuba nti Bobi Wine wansi w'omulamwa gwe gw'okulabisa kuno omulundi mu Abimu hospital yagenzeeyo nga amaze okulaalika naye ate ewalala ajja kulaalikira ku short notice era agenda okulaba tebamukkiriza nti eyo togenda nedda togenda ogenda kulaba ebyo tugenda kuba tubiraba Kamuli gye yabadde asoose muganda wange Bobi Wine abantu bamwaniriza nnyo ng'agenda mu tawuni y'e Kamuli era nga newankubadde wabaddewo kwegamba embeera yabadde eteekeddwawo naye tekyamulobedde kubeera nga munnange ate era atuusa obubaka eri abantu abasirikale babaddeyo bangi nnyo poliisi buli wamu era nga main roads bazibulookinga nga bagezaako kubeera nga balaga Bobi Wine ate amakubo amapya konvoyi gye beeyita ag'omu byalo baleme kubeera nga bayita mu bitundu ebya town ebyobu trading centers omuli abantu era bano bagezezzaako okulemesa Bobi Wine otuuka ku radio stations era ne bamulemesa nga bagezaako okubeera nga bamumisa n'okubeera nti aggulawo ofiisi mu town. Bino byonna byakoleddwa naye era abantu tekyabalobedde munnange kubeera nti ate balaga obumalirivu abantu b'e Kamuli bwe batyo balaza obumalirivu era ne basimba Lwakasota ne baaniriza omukulembeze waabwe mu kwogerako eri abantu Bobi Wine bebadde e Kamuli. Ono bw'atyo yazizzaamu abantu b'e Kamuli amaanyi era n'okutwaliza mu Busoga region n'abagamba nti kye balina okubeera nga bakola balina okugaana embeera ebateekebwako ey'ebyenfuna etalina gyegenda kubeera nga ebatwala era wano wenakoleddeyo embeera eri oba ennaku eri mu balimi b'ebikajjo emiwendo giri wansi nnyo nti weesanga nga sukaali ali waggulu nga ye mu kumugula ku dduka okumunywa naye ebikajjo bbeeyi yabyo ate eri wansi nnyo era bw'atyo n'alabula abalimi b'emmwanyi nti nabo essaawa yonna tebeebalabalaba ndi sanga embeera yeemu bandi esanga nga bali mu mbeera yeemu nga ab'ebikajjo bwe bali wansi w'obukulembeze bwa General Museveni singa tebeegendereza. Olwo munnange n'asiima abantu b'e Kamuli olw'okubeera nti balaze obuwagizi obw'amaanyi era nti newankubadde Regime egezezaako okubeera nti ebalemesa okubeera nti naddala nti abatuukako naye kino ate kyongedde bwongezi buwagizi n'abantu kubeera bumu okusobola okubeera nti nno batuuka ku kintu ekimu kye balafubalira era nga ye change n'okununula eggwanga. Yategeeza n'agamba nti abantu bazuukufu teri kigenda kubeera nti kitulemesa kubeera nti tununula eggwanga lyaffe mu byobufuzi ebyadibagibwa wamu n'ebyenfuna ebiseera ebyo